mubaddewo mu struggles. We've been in our struggles. Mumubimanyi ebyaffe ne tubayita wadde nga tuli ku njala ne tubayita mujje mugire no kasemina tukakoze. Mumanyi umma struggles zeyiseemu. Buli kimu tukikoze through passion, because of passion tetulina. Kiruma bwe batuyita kyatuluma. Tosobola gamba muntu nti abaddewo for some time as the Uganda Musicians Association, a profiled association. Tutambula eggwanga lyonna ne tutuuka ku baana abayimbi nabo ne bamanya nti tufiibwako. We've been recognized. Abaana ab'Ekaramoja essaawa eno, they are active, they are lobbying. Bategedde kye bayita the reason of coming together. Nojja n'oŋŋamba nti federation ezze ate gwe ng'oŋŋamba nti I dismantle the association. Nga tombadde genuine reason. Mbeera wa bulyange wa bukuusa okulya mu Uganda Musicians Association olukwe. Actually, a federation is formed by association. Tekitegeeza nti bwe mba wano nga nkoze press conference ya umma nti saagala federation. We all like the federation, but its formation. Kyenzirayo okukola nti let us respect policies, processes and procedures. A federation is formed by existing association, not a federation forming new associations. So, awo nyini wemubuuliza ekibuuzo. Kenzo ya forming association endala because wogamba not federation forming another association. Kenzo ya forming association endala. You have all the information. Fina, watudemu kuhusu bino information twazijjamu tusinza kubanga ogambye badde owuliriza nnyo so mbadde nsaba ekikuzo kya market ofunenga ejo kiddamu nga teteringa motize mbadde nsaba kuba ne mu address yo ogambye mwabakyakkiririza mu association yaffe means waliwo another association etali yammwe. What happened batukesa ne batugamba nti baagala performing associations ne bayita abaana betwayita nga bona betwatambula mwena mwaliwo netunoonya nti mubende muli wamu ekuŋŋaanye tuwe cluster nga tetubalekedde nasene naye nga tubalekedde omutima nti when you're together we can do the best. Nga ne tufuna programs nti kusoma ku digital bino nga tukozesa platforms nga tubaweereza abaana abo olunaku lwe basooka otuyita nti tumitinge ng'abayimbi ne tubayita ate bo ne babafuna ne babagamba baforminge what associations. That was very upset. It was very upset. Kyandikoze nga tutudde nga association eziriwo netukola ekyo but you can't tell me nti ate federation gomenyamenya associations. What I know, the stronger the association, the stronger and successful the federation will be. Not ate gwe kwonoona ate kyosanzeewo. So far, I'm actually respecting them more because we don't work to retreat. Me, I don't retreat and I don't surrender. I'm still moving on with the Uganda Musicians Association. Shamin, awo nyini nyongerako ku kyono kumanyi ng'omukyala ali elite otegeera ebintu by'obukulembeze mu leadership bakulonda batya mu kintu ky'otannategeera n'okkiriza obuvunaanyizibwa. Uganda baatuuta okulonda kwali kwolwo. I was appointed. Yes, I was complaining nga njogera ekigambo nekimu. From that day, netubagamba a federation is supposed to be formed in this way and that way and that way. Ne balaga nti bakwata side eno. So nga side gye bakwata sinnakitegeera eya federation okubanga forming association okuleka the existing what association. So if they come to the right side, we are ready to serve. Tugenda ku kyoko wagivuddemu kitegeeza wagivuddemu federation sibeerangayo official because tebalayiranga tebakolanga kintu nti kiri mu mateeka. Bwe tubanga twaliyo tetulayira nga association zizze straight women sindise nenvaayo awo kitegeeza muddeyo official tobeerangayo.
Arthur, one on one nazo sijja kubaayo. So ketuvuge ekyawamu then one on one. We are investigating. Kale